Watafa kumaka Sebbanga. Seggwanga ejja kuleeta obuzibu ku shoggo someone. Mana muisa Sebbanga. Ebigambo by'owulya wano buli omu nga wabyogera biba bibye tebakusuula. Lwaki okola disclaimer? Ye naku zino abasajja batamye ne defamation. Nze nina mukwano we bamuyita Sebbanga. Wawa. Oli obudde kwega naye ku ssimu. Nedda mukwano wange basebbanga bangi. Ng'owuliddeko nga nsonga mbu Sebbanga gundi. Kale mukuliko eyo nnyo mu kuwummulamuko short commercial break. We want to tell you that you're still watching BTM TV program muli bagita Access. Abagikola sibala your usual suspects of the day, of the week, of the month, of the year. That is King Smith. Roda Kembabazi pazinagana okunyanjula kale chikole. That is King Smith with Roda Kembabazi. Tubera wano kwanga tukutusako only exclusive celebrity gossip amawulire nebikoze ate bitambudde around bintu binye bigenda masho ku social media, but without further ado ladies and gentlemen tuyasoka tulinking eke wachie na basubiza tugenda kwa tukolako ka live feed right now binye bigenda masho ku National Theatre. Tulina oba usual suspect senga Sebs Banga tabulawo ntegede bunyo so tugenda kulinyaka motoka ka drone ka Harold Travel Consultants katutwale wali ku National Theatre mu makaga fe agebe ebyamasanyu kwatwa atwakampinze wodda kati visa twajifunye dda katika tugende wachiye ngayogerako n'abakulu abamu awo ku National Theatre then wetukoma wate tuberenga tugenda maaso chali ku Access ne Roda Kembabazi ne King Smith katugende wachiye if you're ready also to hear live and clear gamba alo otubulire embeera nga bwere atawo ku National Theatre. Chiye yogera nti hello tutambule tuve wano kubanga abantu bano baagala tubere nga tukola ebikola ki ebitambula. Kyentegeddeko muno ku National Theatre bagenda kuba bakuba ennyimba okuva I think sawa nga mukaaga bagenda kuba bakuba ennyimba za Adam Mulwana banche abantu basinga kumanya toka kwa barabara naye obuyimba bungi bagenda kuba babukuba luno bagenda bukuba live bagenda bukuba ku CD abantu abokulya so mbayongera ku appreciatinga omugenzi yabadde akoledde gwa bitufu basiima ogenzi tabadde nonno muyimbi kyokka tabadde even activist omulwanyizi w'eddembe era nga ali part of the change wabula ekirungi ekibaddewo abadde tamixinga byabufuzi na business is business, politics is politics. Olaba abakulu okuva mu kibiina kya NRM nga Haji Kasolo Aruna Kasolo ali Haji Aruna Kasolo ayo nonno ayina mukyala waffe no mu bayimbi abaddewo nnyonnyo yatayagala kyuleko naye Haji abaddewo nnyo ku lulwe owaayi abaddewo ndeka ndi kukufiirwa onjagaza kyo tosuna njagala kumpa information kuba akama kati era yamuzimbira namaka naye kati leke mugaso kyakulinyama ndeka kati mukange ne Anita Mo yakubiri ne Anita Mo chi yali ready producer lute chi yali wenda tulinze gwe muganda ange soko tuyembera nga bwera ku National Theatre tugende maso. BTM Access olunaku olwaleero tukyali wano ku National Theatre nga tukungubaga omugenzi omuyimbi Adam Mulwana banabye bitone abanabufuzi nga wetumanyi nti abadde atekako enkofiira nyingi nnyo abadde kusaidia politics gyali ne kusaidia art eno era olunaku olwaleero ngenda kwogerako n'omu ku basajja babadde akolako nabo mu bivulu gye tuwangaalira oba gye tubeera senga Sebbanga kitalo nnyo ekya muganda waffe Mulwana kitalo nnyo kitalo ddala era ffe nga ab'enkyukakyuka era abayimbi manyi abayimbi naffe twayingira mu by'obufuzi olw'ensonga twafuna kyali waffe nedda twabirimu naye nga tetubitegeera ne bwe twafuna kyali waffe Bobby n'atunnyonnyola nti n'owoba muyimbi ebyobufuzi bikwatako olw'ensonga nti omusolo ffenna gutukola ki amakubo gaba mabi naffe ffenna gatukola ki sukaali bw'alinnya naffe aba akola ki yali alya pizza kweyo pizza gye yamuwaako era ye kyagamba nti weewava obuki era bwe yali amusibula n'amuwa $1 mmeka 3 emboozi eyo yaginyumya era bwe mu interviews nezaffe ez'enjawulo abadde agitunyumiza nti ye ng'omuntu ye yakyeyogerera era n'okulaba nti badde bamujjanjaba manya mu kujjanjabibwa ngo yagenda mu ddwaliro okukeberebwa era nga butwa bwe bwakola ki bwe bulwadde era bwe bumukoze eki bwe bumusse nti tetusobola kugamba nti olwokuba Mulwana afudde bw'atyo ate ffe tugenda kuvaako ate tuzikize ate kati obusungu bweyongedde gusinga omanyi kati obusungu bwe tuyina buyitirivu nnyo naye kati nga tugenda kukyusaamu ku nkola y'ebintu nga wonoogamba nti eyali abojjeddwa ku musota
nabwalaba omuguwa akola ki yeekanga kati tokyaddamu gwe nga mmwe bafaanizi baffe ompite wowulira sitole ya Mulwana kati etuwe ekyokuyiga titokyamala gantwala nenkusanga ngoba olidde ku kintu awo n'okimpa nenkikola ki oba kati okweragajjalira noba nga onywedde ku kyokunywa n'okireka awo ate nodda n'okinywako kati naffe tukola ki so tetujja kugamba nti olwokuba Mulwana afudde butwa nti ate tutye nti oba olwokuba eno embeera gye tuyitamu esoomooza nti olwokuba muganda waffe atuvuddeko ate ffe tweyongedde maanyi tetugenda kuzikiza era 2026 tugenda kubeera bazibu nnyo waye wetutunuulira National Theatre eno abajuzi atwazi babideo bamuleeta wano naye nga tannajja even laguye bamugaana abayimbi bo bawadde platform mu bakomedian we mufa wane enteekateeka zammwe ziri mutya nammwe mujja oba kakati abayimbi be bakyasinzizza minzaani saidi emu tujja kubanga ne Katolu Bwama lwabanga kale ye yali honorable ate era nga yewa amaanyimu naye kyensuubira nti ongamba nti Katolu Bwama yajja kitegeeza n'amooti bw'anaafa ajja kukola ki ajja kujja naye twafunye federation batuyise omukulu Eddie Kenzo yagambye nti kati emiryango miki meggule kuba ffe twali tumanyi nti oza federation econstituentinze ku bayimbi bokka oba tunuulidde bayimbi bokka naye ye nga ye president Eddie Kenzo yagambye nti ne bakomedian era nze yampise era nze tugiyite fayiro yaffe ekibiina kyenkulembera nga president bagiyita legit local comedians association fayiro yange nagitutteyo era yansabye mu constitution eyo gye namutwalidde akatabo ako nga kalimu bakomedian 10 abatandikibwako nga ye constitution bwemulambika baffe wali mu kuwandiisa mu URSB twaliko badirector bameka 5 naye bwe nagenzeyo mu ofiisi nensangayo omukulu Kalumba ne manager Beta ne banyinyonnyola nga bo constitution bwebalambika nga federation nangamba nti sebbanga ddayo tolina buzibu tugenda kurisivinga naye ddayo leeta akatabo ka constitution nga kalimu abantu 30 era nenzirayo mu URSB gye nawandiisiza nenziramu ne tuligestalinga bulungi bamemba 30 era nenkatwalayo era kati ne ku buwumbi ameka 313 obwakatuuka kwe tuli ku mwanjo kubanga bw'otunuulira comedy ne music bitambulira waki wamu ffe tukola video z'abayimbi nga ba video vixen ez'abayimbi ku stage tuperforminga nabo omuyimbi abatannaba kujja comedian oba kuki oba ku stage ennyimba zaabwe kati nga Kenzo oluyimba lwayina tubuukira boda ani tweyagale ennyimba ezo ffe tuzipromotinga tuzingiriramu ku stage tuzikoleramu tumaliriza senga abantu be walonda 30 b'okulembera bano walonda bakyeyagalire kyo oba just abantu ina enteekateeka gy'oyitamu okubafuna bamemba era twatuuza meeting nayita bamemba ne bajja era ne tukola okusalawo tisikikola nganze wabula nyina cabinet kati kagambe nze president nga senga sebbanga vice wange ye Taata Sam omuwabuzi wange mama Kinene ne bannange era abalala okulonda okwo kwaliwa okulonda kwali wali ku office yaffe ku Martin Road ku Kampala wali office zaffe okulirana Metro FM abamanyi ku kizimbe kibayita itoda White House opposite ne Sala Mall eno waliyo quality supermarket ate no waliyo State Oil so awe tusangibwa so tuli organized bulungi swala kitanza kyo kitwala banga kikubanga oyimbiridde ekifo kyolimu okumala kati emyaka tugenda mu muka ati kali kyoyina okumanya kati embeera yonna eriwo eri ku ntikko w'abaavu gye kyonoonekera ono omusajja bw'alivaako kale ate nga naffe abakulembeze tukola kitutereeza tosobola kugamba nti ate ffe tuveeko abalwana ate ng'oli gwe twagala aveeyo tannaba kukola ki kuvaayo tujja kulabira ku mukulu ennyonyi enkulu yeyigiriza ento okukola ki era pulezidenti wanaagamba nti kati gundi Bobby kwatamu nga nange ngamba kapere kola ki kwatamu senga sebbanga tuli wano ku National Theatre tukyagenda ddala maaso wano ku Access Live MCK Kiye tweyanziza nnyo omanye emboozi ebeere ne mabbali wa kamera ebeera mboozi ndalamuko naye nga MC kiye tweyanziza nnyo for live that live feed ogenda kubanga ogoberera ebisingawo n'ebirala ku ebyo wali ate ku mukutu gwaffe gwa Facebook that is Facebook live olandaga nnyo nina kyenjagala okumanya kiki
lwaki Kenzo buli omukazi tugeze mu industry muno getting a close kuyeba mu musibako nange bansibako abakazi bangi ne mu kikuubo ne mu kikuubo wali abasajja bangi be basibako abakazi yali afuluma ebbaala obuwala ne bumugwako ne bumugajambula ebiseera bye bamusibirako Kenzo because Kenzo ali successful Kenzo muyimbi mulungi ate Kenzo musajja amanyi okukola ki okuzina zigido amanyi n'okuzina ki ekintu kyekimu kyakola kyafasinga naye buli musajja wobeera successful ng'olinamu ne kasente ate ng'oli mulungi ng'olabikako mu bantu obviously baba nokusika nawe oli mukazi mulungi manyi bantu bameka abasajja bameka bakusibako tebinkwatako ne Kenzo tebimukwatako webale nywezemu muneyo nga sikuliseyo ekibuzisa ekintu ekyo Pia Pounds ayagala mujja ku lujja bamujjeko mwana yagambye I'm tired nga sinagendako eyo kamalo kayisaamu I'm tired of doing Valentine's Day shoot salon with flowers I want one with a nice tall dark handsome son of a woman the son of a man anyways wama abagera ogende jinja okutandika n'ennaku z'omwezi nga 3 March tugenda kuba tuyingira jinja nga we nabagamba muno tusooka wali ate ku Sheraton ne Warema Namakula then tunaavaawo tugende ate mu tukigale ejinja ennaku z'omwezi 3 March tukigale jinja sente z'olina okusasula ezitasukka wansi wa mukono gwo gumu bwe guti gye mitwalo 5 kyekizike kubanga amazike galeeta batuwalisiti bangi nnyo mu Uganda so kwata ekizike kyo supporting nga tukigale ejinja tugende omwana w'abandi owa Valentine bwe muva mu Valentino tugenda mu kigalirwa ejinja enamba z'okubako nalisimanyi nkusiri kyekitegeeza mabitenda ku social media nangwa ku nkusiri enkusiri bw'oba oli eyo nkutumidde olyaseteza omusajja nga toyagala mumuzaalira gwe wenna ayagala okuba ng'ogenda mu tukigala ejinja ng'oli nkusiri ng'oyagala okulya ku sente za Smith ne mwana mulenzi Guts MC genda ne Devi by the Devi mulayi ku media gundi MCI media challenge simanya international because ebita gundi babita bacha initiative Devi ali bintu byakola byatatugamba ngenda kukubuulira nga tufudde ku mpewo so for booking genda ku simu ezo zolaba bane 15 ziriko ebintu bingi kuliko okuwuga kuliko okulya kuliko okusula kuliko photography by King Montage Studios kuliko ebintu bingi n'okwepikica tukigale mugazi naye nga tugenda kusukawo amanya nsigadde nze road kambabazi short ekyukebera access every single Monday to Thursday and of course every single Thursday tubeera tu analyzing ensonga ezigende maaso mu entertainment industry nkola zaggwe agyekumiddeko okuva gye twatandikidde paka kati naye nga abadde ku Facebook live. I love you so much. King Smith naise nayo lunaku lwaleero tugenda straight wali ku National Theatre okulaba muntu ongera okusakira amawulire amangi ennyo gojjo kwangu funa nnako Ranger musiibe bulungi mweraba